kuvuddeko olw'abasiraamu abaagenda mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe nga bakulembeddwa Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje eyaliko Supreme Mufti Sheikh Silimani Kasule Ndirangwa Amiru wa Sheikh Yunus Kamoga n'abalala ne bategeeza nga basazeewo okukomya enjawukana nga kye kiseera beegatte batambulize wamu obusiraamu. Batusaba Katonda akukuume era akuwa obulamu obulungi n'obuwangazi obulungi wamu n'emirembe, akuume ne famire yo, ate era akusobozese akuwa obwangu mu kuweereza kw'eggwanga n'abantu baweereza. Mungu abakugondezi babeere bagonvu ate babeere bawulize babeere bakkakkamu otwale eggwanga mu maaso. Olero obukulembeze bw'obusiraamu e Kibuli buvuddeyo mu butongole ne boogera ku nsonga eno ng'akulira dda wa Sheikh Yasin Kiweewa yasoose okujoogerako bw'abadde asoma kutuba n'asaba abasiraamu okwegeneza bannakigwanyiza beenoonyeza ebyabwe nga beeyambisa akakisa k'enjawukana eziriwo mu busiraamu. 2021 waliwo era abaagaana okugenda e Kampala mukadde ne bagaa nti tetukkiriza n'abaaliyo bye baakola mwabitegeera jjo ly'abalamu ne bateekawo pulezidenti w'eggwanga n'ateekawo akakiiko k'akaboojere n'olwaleero tetunnategera biki ebyakavaamu ebituufu. Mwalabye batuseeka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti akhwafu ma akhafu ala ummati, kyensinga okutiisa abantu bange nabbi ekintu kyeyasinga okututiisa ffe abasiraamu yatugamba nti munafiqu alimu lisan, ye munafuusi naye nga ali mu baseeka. Jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinga Kakungulu naye mu bubaka bwe akonye ku nsonga y'abamu ku bakulembeze b'obusiraamu abaavayo ne balaga nga bwe bamazeewo enjawukana ezimaze ebbanga, n'asaba abasiraamu okubegendereza ennyo nga tebannasalawo okubagoberera. Mwenna mumanyi nti obukulembeze mu Uganda tebuli wa mukulembeze omu, ekyo si kipya. Era mumanyi nti waliwo ensonga ezatuleetera okuba nga twawukana. N'ensonga ezo tetujja zitereereza na bakigwanyizi na bulimba, naye tutulina kutunuulira ddala nsonga zaava ku ki, tuzitereeza tutya tusobole okugenda mu maaso. Omulangira ategeeza nti abasiraamu bonna beetegefu okwegatta singa wabeerawo enkola ennungamu egobererwa era nga yeesigamiziddwa ku kyavaako abasiraamu okwekutulamu. Abakkiriza mu bukulembeze bwa Supreme Mufti akulembera abasiraamu ba Uganda ng'asinziira Kibuli tuli beetegefu nnyo okuba mu ngeri yonna ey'okwogera ku nsonga ezatwawula tuzitereeza tutya mu ngeri ey'obwesimbu n'amazima, omutaliimu bannakigwanyizi, omutaliimu kwekulubeesa. Wabula Omulangira asaba abasiraamu abakkiririza mu bakulembeze abagenda w'omukulembeze w'eggwanga ne bamutegeeza nti bagenda kubunyisa enjiri y'obumu okutambuza enteekateeka zaabwe nga tebasojjeza bannaabwe. Nsaba tukozesa olulimi olusingayo okuba olulungi olutaliimu kusiikula oba kutawaanya abantu balala, naye twogere ebizimba, twogere ffenna bitukwatagana nabyo. Era nja basaba tituzimbe obusobozi. Omutima guno ogw'okulowooza nti waliwo abalina otuyamba tugwerabire, teri alina kukuyamba, oli muntu ng'abantu abalala. Abakulembeze b'obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo nabo bawadde obubaka bwabwe. Twaliyagadde ensonga ezaleetawo obuzibu kubanga bazze bakola obukiiko bungi. Mulangira Eyogedde obukulembeze bw'obusiraamu wano bwogedde kakiiko kakabwejere kakola okunoonyereza ne kaleeta alipoota eriruddawo ki ekyagivaamu. Ekigambo ky'okwegatta kiri akigaana era nsubira bulungi nnyo nti abasiraamu okwawukana kwabwe kuli mu administration, kuli mu bukulembeze n'ebisigadde byonna abasiraamu bali bumu. N'olwekyo nandisubidde nti ayagala okubeera nti abasiraamu beegatta amanya abasiraamu baayawukanira wawe baayawukanira tusobole okubeera nga tuwe. Ekijjulo kya jjajja w'obusiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge kyagabidde bazzukulu be kyetabiddwako ebikongo eby'enjawulo omubadde n'omubaka wa America mu Uganda Ambassador Natalie Brown.